Welcome to Mvuka again, ladies and gentlemen. Show esembayo mu mwaka 2022. Tukwaniriza nyonyo. My name is Fantasy Ali Chiviringe Olenzo Kabiro ku TV. Yesterday was Christmas. I hope you enjoyed. You had a beautiful one, a great one. Which beautiful one? Which beautiful one? Of eating food and you go to your bed and sleep. Is that a good Christmas? Buzibuchi boja mbere no gira ne wewe waka. Them overnight. Twamanya overnight ku Christmas. Ngeri eyo nanchi jayogedekera ntumirako buli omu abakoza akabaga ebbali eyo. Big up to the artists who went down there and make some money. Obawagide. What is that? Them naye banoonya kyakulya leze bakolere. Abafulumye gwanga bagira bayeya ku sente. So ladies and gentlemen, tukwaniriza tugenda kubera nga tukubaganya mukono ebirowoozo tulabe 1220 ono tumukube mutochi ayisiza ati abavubuka. Tugenda kutunulira sectors zenjawulo in the entertainment industry. We have you on Dax Vibes in there. Then tujja kubera nga tutunulirako n'abagenya bala later. But for now mutukirize to enjoying akaimba nananchi akaimba kenjaga to enjoying. Me, you, Dax Vibes, and everyone who is watching TV, wherever you're watching from home, from work, you're watching from YouTube, you're watching from Facebook, you're watching us from the kitchen, wherever you're watching us from. Ladies and gentlemen, njagala akaimba kano kabanyumire. It is called Chiki Bombe. Mukama yatuwadde. Eriyo bannaffe bangi bannayagala basobola abafudde nga twatandika nabo omwaka ne batasobola kutuuka wano. That is an achievement we've got. Yeah. So ladies and gentlemen, join us, sing along, dance along. Wamanya jetu bonge. DJ Sophia, that is Chiki Bombe, ladies and gentlemen. You got a reason to thank God. Everyone has got a reason to. Yes, Nebo wananchanga oli kubuliri. Kubagwe toliyo naye mpa example. Nebo oli kubuliri lwa bulwadde. Eriyo banna abalwalira mu biseera byewalwalira ne bafa. Gochali wachakumye ngoli mulamu. Ayinza okuzengulu. So thank you so much for watching us. Tugenda kuita kunamba ejola beita wansi tusobola okubera nga tuwuliziganya tubulire omwaka gukuyisiza gutya Christmas wagimazeeko tya 2020 omulabo otya akuyisiza tya 2021 omukoli mya chenkana ki obo musima chenkana ki tuizo kwanga fe tumukoli mya 2020 naye nga ate wali abamukola ki toyinza bango mukoli mira ngokyalina akalimu bangi abakaluzinga mu covid loza kimwe onokibuza 2020 akuyisiza ati obubi level y'obubi wakuyisa obulungi naye nga bangi banno tebali bulungi. I think that's how you okay. That is Dax Vibes, ladies and gentlemen. We enjoy our tour by the way. This is Dax Vibes, out of Firebase Entertainment, out of Uganda, out of Kamocha, represent. Omusajja oli n'ekintu kye mwagalako. Otera okuba kusimuye. Akayimba background okawulira bulungi. Struggle. Akayimba kali background. Why do you love God so much? God is everything why we exist, you know. Ye pira je twesigamako mu bishimu. Wangu no mwaka gubadde mubi nnyo ne hope ekyalo. Wakino musanyufu nti tugenda mwaka omupya because we still hold on to the hope. Ate tujikwasa mukama. Eresubi nduga katona mwana ebitu byaffe biseemu ki. 2020 abadde atya mu sector ya entertainment. You as a person ali mu sector eyo bannaffe bangi abatandika omwaka nga they're hoping a lot
okitegeera ne batandika omulimu gwabwe mu January ne gujja ne bayongerezaako mu February March n'atabukamu awo. How has it been? Me inclusive natandika guno mwaka nga ndi hopeful nti njize bingi ngenda kubossinga naye generally 2020 badde dead year nga obeera ku campus dead year for the music industry. Really? Nze namala dosoma. Really it is a dead year nga you have it nga olwetwazanye mu kusooka ne DJ Fiki olina luli olwo ne Anti kugamba generally otunera artists nze nyinza kubanga nafuna omukisa nizitamu but generally badde dead year kubanga tetukubye zi shows wano anti tugamba okuyigiza yetufuna mu center ne Uganda naye on the other side akatono nnyo etuyingiza nti so surviving na katono etuyingiza nti tulina okunoonya emiwaatwa emirala gy'okuyingiza ssente toba kati album yange yonna gyena ennyimba zonna ze nakola naziteekeyo ku za iTunes biki okitegeera so ebaddemu okuyiga bakuba omanyi okuyiga nekibooko ate nga oli wali tokifangako wali nga bamba nkubya show zange wali biki kumanya so neya nti noba muyimbi olina okubanga olina backup plan osobola okulima oba osobola okukola ekintu ekirala yaman but has been a dead year. Okay. What are expectations is 2021? It's going to be new. Everything is going to be new. It's going to be a new year. Ogwesunza tanakulabako watende kukube ulibwanga kusinga katonda buli kimu kisoboka Bible man eyo nti everything is going to be new. Tugenda bera mu Uganda empya mwaka omupya buli kimu nga kipya Uganda yaffe tuleme kwefumba Uganda genda bera mu 2021 nga mpya kiba kikyuka kutendera ku kigambo Uganda nancha buli mwaka oguyitawo buli kimu kikyuka so ogenda bera nancha mupya for example twalinyanga taxi okuva ewaffe wali eri Kanyanya nezituleta mu town by then nga zibeera nusu bitano by the years ziyitawo Uganda ekyuse kati tulinyirawo 12,000 bintu bikyuka. Many bad things have happened this year but those bad things are paving for very many good things next year so why I'm hopeful nti tuyize ebintu bingi nnyo so we're going to be better people next year amaaso gaffe galabuse nnyo ochegeera so we are going to the artists that have failed to make it this year betwogeddeko abatandika nga balina hope naye nebizungamuko what can you tell them? I would rather not like direct it only to artists but just look at the whole population because watuna artists tuna ne funny way because artists are kubera funny watali adino sase ate fan at least artists are so funa ya abantu aso muyamba ki nafuna outcry so we talk to bavubuka man so bavubuka bonna ababategeka show ababera ku gate abatunda ku sweet abulango kama ku TV wano mu ba MC biki okitegera so there's a affecting everyone indirectly let's keep hopeful. Let's everything happens for a reason. Just experience it. Let's try to use it to become better people. Okay. Yeah, man. Let's use that experience to become better, to become best, to become the bestest next year. My name is Fantasy Ali Chivigelenzo Kabiroku TV. We are told we have to go for a short break, and after a break, ladies and gentlemen, still coming back. Njagala kukutegeza anti Christmas nga mukyaji nyumiro waliyo abamu abagina kuwalidemu ngenda kukutegeza baani era bagina kuwalidemu batya n'abasanyuse batya. Keep yourself on TV. Me want you in my arms like a Ghanaian soldier. The only Vitamiza, our love is so bad.